Otutula wano waggule tewali breakfast. Kale tuli ku Bulange tuzze n'omukulu liri puzzle ow'omutima muzzukulu wa Kakeete Bbaale esebo emitawaana gyagudde dda daddi okuva lwe yatusoozeeko purogulaamu zonna zibadde zirina okuyimirira ate tukiika embuga kubanga akiika embuga amanya ki ensonga ndi wa mukisa nnyo mpulira ddala ng'embeera ekyuse nzizeeko obwakabaka bwange omulundi ogusookedde ddala so nga twebuzeeko ndowooza naye it is okay olugatto ndowooza nalwo ndwongeremu kugambye gwe kaakati mu bino byonna oyizeemu ki obwetowaze eri obwa Ssaabasajja obwakabaka ate nga Katikkiro munnamasaka munnange ate nga tweddira fenna tuli ba mutima bazzukulu ba Kakeete Bbaale so okusinya obusinya kulinnya mu Kasa Yasiini mba njagala ntegeerere ddala ebigambo omanya waliwo ebigambo byenteekeddwa okubeera nga mmanyira ddala azze kwetonda nakukyalirako kumutegeeza okwetonda okumutegeereza ddala nti ddadi oba oliawo ensonga bulijjo zifuna bino okumutegeeza lwaki ensonga ziri bwezityo nga bwazira kiwedi nza kuweereza yali mukama wange baba nsinga obumanyirivu n'obukugu era amanyi naye engeri y'okukikwatamu kirungi nnyo nze gwe gusoose okwambala ku suuti nekanzu era nebaza muganda wange Avata Designs okutwambaza mpulirira ddala ng'embeera ekyusa otuuka wano ebyokoola byonna ne bikuvaako ebyokoola era ebbaluwa erimu ebintu bingi ndoopya abantu bangi eno ebbaluwa egenda kuluma buli omu ndoopedde ddala abantu bangi neyasitudde omuliro naye muloopi mu bbaluwa mwali muloopye okugezaako okukyalisa abaana ba Buganda obuganda okukiika embuga kirungi nnyo kuba Ssaabasajja Kabaka yateerawo ne rediyo 89.2 ey'abavubuka ab'omulembe omuki era kontenti abeera ku 88 yawukana nnyo n'abeera ku 89.2 guno mulembe gw'abavubuka yaguyita abavubuka ab'omulembe omuki guno teguzannya kyova olaba gulimu emitawaana mingi bw'olaba nga wakoze omutawaana ng'odduka embuga ng'osooka ogamba bannange omulembe Ssaabasajja yagutuwa baddadi wawe natambudde obubi ng'aluŋŋamya nga tugenda nga tweyongerayo mu maaso eyabadde akujjonkera ogambye omuloopye Uganda oyo omwana agenda kubonaabona obulamu bwe bwonna omanyi gye muloopi bajja nakumuyita mu kkooti ya Kisekwa ogenda kuwulira embooko muloopye nabadde n'omukulembeze wammwe Kiro Eddie Kenzo n'agamba nti aba UNCC tebalina wadde obuyinza okuba nga bakuyita oyo pulezidenti omuntu nga naye mutuulukufu mutima ne Lupazo tabeera nk'omusajja ajemera nnono ajemera amateeka omusajja muyiiya artist ali creative ennyo atusanyusa atubuulirira ensonga zino bwe zaaliwo Lupazo namukubira essimu ne twogera okumala essaawa nga 2 tumugaa Lupazo tukoze tutya kubanga kirabika ng'ekitono naye baba batuzinze naye ng'olugero lw'Abaganda bwe bagamba nti akiika embuga amanya ensonga statements za Katikkiro mu kuzoogera maybe singa Lupazo yaliwo maybe yali badasobola okuba nga akola ki amunnyonnyola nti yamunnyonnyola kyetusinga okuba nga twetaaga conversation okuwuliziganya ebya Katikkiro waffe netubeera nga tubitegeera naye n'ategeera sayidi eno ey'abayimbi nembeera nga musobola okusinkingala embeera ku page emu ekireetawo conflicts olumu sayidi emu okuba nga yeemanyi kyayo naye singa mutandika okubeera nga mu negotiatinga musisinkana mwogerezeganya kigenda okuvaayo
nga buli kimu kiri represented. Ennono zaffe tumanyi engeri okurepresentinga better because tuwogedde okiraba naye amaze okubeera ng'ategeera ki ategeera sayidi y'abayimbi then tufuna common ground yensonga emu esinza okubeera ng'ekola ki ng'etuleeta n'okulaba butya tuyinza okukolesa ekitone ng'ekyali Lipazo Mukama kyeyamuwa okubaako ettaffaali ery'amaanyi lyayongerako sinakindi ng'ebimu ayinza nakubifuna mu njogerezaganya ne Katikkiro. Lipazo kyanjawulo kino omuyimbi muno nga wadde atadde mu lisiti ganda oyo omwana agenda kubonaabona obulamu bwe bwonna omanyi gye muloopi bajja nakumuyita mu kkooti ya Kisekwa ogenda kuwulira embooko muloopye nabadde n'omukulembeze wammwe kiro Eddie Kenzo n'agamba nti aba UNCC tebalina wadde obuyinza okuba nga bakuyita oyo pulezidenti naza kuweereza yali mukama wange baba nsinga obumanyirivu n'obukugu era amanyi naye engeri y'okukikwatamu kirungi nnyo nze gwe gusoose okwambala ku suuti nekanzu era nebaza muganda wange Avatar Designs okutwambaza mpulirira ddala ng'embeera ekyusa otuuka wano ebyokoola byonna ne bikuvaako ebyokoola era ebbaluwa erimu ebintu bingi ndoopye abantu bangi eno ebbaluwa egenda kuluma buli omu ndoopedde ddala abantu bangi neyasitudde omuliro naye muloope mu bbaluwa mwali mulopye okugezaako okukyalisa abaana ba Buganda obuganda okukiika embuga kirungi nnyo kuba Ssaabasajja Kabaka yateerawo ne rediyo 89.2 ey'abavubuka ab'omulembe omuki era kontenti abeera ku 88 yawukana nnyo n'abeera ku 89.2 guno mulembe gw'abavubuka yaguyita abavubuka ab'omulembe omuki guno teguzannya kyova olaba gulimu emitawaana mingi bw'olaba nga wakoze omutawaana ng'odduka embuga ng'osooka ogamba bannange omulembe Ssaabasajja yagutuwa baddadi wawe natambudde obubi ng'aluŋŋamya nga tugenda nga tweyongerayo mu eyabadde akujjonkera ogambye omuloope kati omuntu nga naye mutuulukufu mutima Lipazo tabeera nk'omusajja ajeemera nnono ajeemera amateeka omusajja muyiiya artist ali creative ennyo atusanyusa atubuulirira ensonga zino bwe zaaliwo Lipazo namukubira essimu ne twogera okumala essaawa nga 2 nga Pazo tukoze tutya kubanga kirabika ng'ekitono naye bangi baba tuzinze naye ng'olugero lw'Abaganda bwe bagamba nti akiika embuga amanya ensonga statements za Katikkiro mu kuzoogera maybe singa Lipazo yaliwo maybe yali badasobola okubanga akola ki amunnyonnyola nti yamunnyonnyola kyetusinga okubanga twetaaga conversation okuwuliziganya ebya Katikkiro waffe ne tubeera nga tubitegeera naye n'ategeera sayidi eno ey'abayimbi nembeera nga musobola okusinkinga nembeera ku page emu ekireetawo conflicts olumu sayidi emu okubanga yeemanyi kyayo naye singa mutandika okubeera nga mu negotiatinga musisinkana mwogerezeganya kigenda okuvaayo nga buli kimu kiri represented. Ennono zaffe tumanyi engeri okurepresentinga better because tuwogedde okiraba naye amaze okubeera ng'ategeera ki ategeera sayidi y'abayimbi then tufuna common ground yensonga emu esinza okubeera ng'ekola ki ng'etuleeta n'okulaba butya tuyinza okukolesa ekitone ng'ekyali Lipazo Mukama kyeyamuwa okubaako ettaffaali ery'amaanyi lyayongerako sinakindi ng'ebimu ayinza nakubifuna mu njogerezaganya ne Katikkiro. Lipazo kyanjawulo kino omuyimbi muno nga wadde atadde mu lisiti Osituula wano waggule tewali kwesa